Mukama ebaziwe bantu ba Katonda abalungi babuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Krisito era nsaba Mukama ateekeko ekisa kye ateekeko omwoyo we atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda era emmere y'omwoyo olunaku olwaleero. Olwaleero ngenda banyumizaako ku mwami omu gwe bali bayita Simon. Omwami ono Simon okuva mu buto yayagalanga nnyo okwegomba ebintu taata we bye yali akola. Taata we yali mubuulizi mu kkanisa era omwami ono Simon okuva mu buto bwe nga yeegomba nnyo okubeera nga taata we, engeri gy'ayambala, ng'alaba engeri gy'abuulira mu kkanisa, nga bambi kintu kirungi nnyo nga kyeyeegomba naye nga kyayagala okubeera. Era newankubadde taata we yali mubuulizi yakkiriza Yesu Krisito ng'omulokozi we, ng'omulokozi w'omutima gwe, ng'akyali muvubuka muto n'akkiriza Yesu Krisito. Era we yakkiriza bangi ne bamwaniriza ne bakuba mu ngalo ne bamwaniriza okubeera nga naye azze abeere omu ku baana ba Katonda abakkiriza Yesu Krisito ng'omulokozi waabwe. Olw'okuba muzeeyi we yali naye abuulira mu kkanisa, naye mu kkanisa omwo yayambako muzeeyi we okutegeka waba agenda kubuulira amukwatirako ebitabo n'okubeerawo naye ne muzeeyi we n'okulaba muzeeyi we byakola, naye asobola okuyiga ate era naye asobola okwongera okwagala Katonda. Era bambi omwami no Simon yatandikanga okuyiga ebintu bingi mu kkanisa bye basomesa, Bible study yazibeerangamu era asoma obutabo bungi kubanga mu kkanisa aliwo obutabo bwe baawanga omuntu ddala ng'okkiriza Yesu Krisito nga bakuwa Bible naye nga bakuweerako n'obutabo obulala nga 3 obw'enjawulo ng'oyiga engeri gye basaba, engeri gy'osinzaamu, engeri gy'otambula ne Yesu Krisito. Era omwami ono obutabo olw'okuba ye y'omu ku baabugabanga yatwalanga obudde n'asoma obutabo buno n'abusoma n'abuddamu. Era we yali amaze okusoma siniya ye ey'omukaaga yasaba muzeeyi we agende mu Bible College asobole okwongera okusoma n'okutegeera Katonda. Muzeeyi we teyagaana, n'amusponsaringa n'amusasulira n'agenda mu Bible College. Yamalayo emyaka 2 miramba ng'ali mu Bible College ng'ayagala kuweereza Katonda obulamu bwe, ng'ayagala kuweereza Katonda. Era we yava mu Bible College n'akomawo mu kkanisa n'abeera omu ku bapasita abato era abayambako mu kkanisa omusumba abataliiwo kubanga bali bamaze n'omutikkira eri ku Bible College n'abalala nga babatikkidde. We yakomawo ku kkanisa n'abeera omu ku abo abaweereza mu kkanisa, n'abeera omu ku abo abatwala ekigambo kya Katonda kitambuza mu bitundu eby'enjawulo. Era kkanisa we yaggulawo ettabi eddala mu kitundu ekirala ye gwe baalonda agende ng'omusumba ajja okusumbanga ku kkanisa ettabi eddala lye baakola ery'ekkanisa eyo muzeeyi we yali nga ye pasita. Era omwami ono yayongerera ddala okuguka mu kumanya ebintu ebya Katonda n'okubisoma. Yasomera ddala ebitabo ebiwera era naye kennyini n'atandika okuwandiika obutabo obubwe ng'annyonnyola Katonda, annyonnyola ku Mukama waffe Yesu Krisito. Naye olunaku luba lumu, omwami ono olunaku luba lumu abadde ewaka n'abaako omuvubuka omuto gwe yasanga, ng'omuvubuka ono naye agenda abuulira kigambo kya Katonda naye nga ye atambula abuulira abantu ku mayumba, asanga batudde awo n'abasaba ababuulire ku kigambo kya Katonda. Omuvubuka ono yamusanganga nnyo, omwami ono Simon yasanganga nnyo omuvubuka ono. Naye olunaku lumu n'ayita omuvubuka oyo n'amugamba weebale kubuulira kigambo kya Katonda, nange nina abantu bengenda okuyitira abaana b'essomero ogenda oyogereko nabo ku kigambo kya Katonda. Kati omwami ono Simon pasita naye ku olwo yagenda awuliriza omuvubuka ono abuulira abantu enjiri ku kyalo engeri gy'abuulira. Naye omwami ono omuto, omuvubuka ono omuto we yali abuulira enjiri, pasita Simon yawulira ng'akwatiddwako nnyo, ng'ekimu ku byasinga omukwata ku mutima gwe ayina ebibuuzo bye yafuna ku mutima gwe nga bingi. Ayina ebibuuzo bye yafuna okusinziira ku njiri eyabuulirwa, ng'ekimu ekibuuzo kye yali alina ku mutima kubanga baayogera ku mmere y'omwoyo,
ne boogera ku ngeri gy'otambula ne Kristo, naye ekintu ekyasinga omuleetera ebibuuzo ku mutima baayogera ku kubikkulirwa, ne boogera ku kwolesebwa. Ekintu ekyo kyamubuzaabuza nnyo, n'agamba naye omuntu awulira ati eddoboozi lya Katonda, kubanga pasita yali akimanyi nti bulijjo abantu bawulira eddoboozi lya Katonda, era nga naye emyaka gy'amaze asomye Bayibuli yagimalako n'agiddamu mu Bible College, baddamu ne bagisoma ne basoma n'ebirala. Kati olw'okuba yawulira omwami oli abuulira enjiri ng'abyogeddeko, n'afuna olunaku olulala n'amuyita ne batuula wamu, n'amugamba naye ebintu by'oyogerako eby'okubikkulirwa, eby'okwolesebwa, ebintu ebyo mbadde nsabuddemu onyinyonnyola ebintu ebyo obifuna otya era owulira otya eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Krisito? Kuba nze nasoma mu Bible College, muzeeyi wange musumba, obulamu bwange bwonna mbadde mu kkanisa, naye waliwo ekyenjawulo awo kisinaba kutegeera bulungi, era amazima gugali nti nina okubuusabuusa kungi mu mutima gwange, naye ate omutima gwange waliwo byeyogera nempulira nga omutima gundaga bituufu. Era eyo yali entandikwa y'enkoragana ennungi ennyo ey'obwasseruganda mu Kristo, ey'oluganda mu Kristo, wakati w'omusumba ono Simon n'oli omwami yali abuulira enjiri. Omwami yali abuulira enjiri n'amugamba emmere y'omwoyo eno ng'era Bayibuli wetulaga mulimu emmere engumu n'emmere ey'abaana abato, amata. Era ekintu ekyasinga okwewunyisa omwami ono Pastor Simon, omuvubuka ono yamugamba nti ne Bayibuli ekyogera negamba nti oyo anaabeeranga ku mata gokka tajja kusobola kutegeera njigiriza ey'obutuukirivu. Ekintu ekyo kyewunyisa nnyo omwami ono Simon, n'agamba Bayibuli eyinza okwogerawo ekintu bwe kityo. Omwami n'amusomera olunyiriri, n'amugamba oba osomye olunyiriri Hebrews chapter 5 n'osoma verse 12 ne verse 13, eraga bulungi nti abo abanaabeeranga ku mata gokka nga bali emmere y'omwoyo bafuna amata ag'abaana abato, tebajja kusobola kutegeera njigiriza ey'obutuukirivu. Omwami n'amuwa olunyiriri Hebrews chapter 5 verse 12 ne 13, era n'amuwa olunyiriri olulala olwa 1 Peter chapter 2 ne verse 2, n'amwongera olunyiriri olulala era 1 Corinthians chapter 3 verse 2, amulage nti emmere, waliwo emmere engumu ey'omwoyo, waliwo n'emmere amata ag'abaana abato. Ekintu ekyo kyewunyisa nnyo omwami ono pasita, n'agamba yi ekintu ekyo kijja kitya. Yatandika okulaba nga ayina kwegamba kyatandaba kutegeera bulungi, kubanga okusooka yali atidde n'okuwa omwami ono obudde nga muli alaba ebitabo by'asomye n'ebbanga ly'amaze mu buweereza, aweerezza ne muzeeyi we ku kkanisa n'amasomero yonna gy'asomedde, abadde ne Bible College. Yali tasuubira nti ate ayinza okusangayo omuntu ate ne boogera Katonda, n'amugamba kuga ekintu ekiyinza okumwewunyisaamu. Era omwami ono Simon yatandika okubeera n'enkolagana n'omwami ono ng'amukubira essimu, nga boogera, ng'abuuza ebibuuzo ebirala bingi nnyo, era yasinganga okubuuza eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo oliwulira otya, era otegeera otya nti no ye kennyini yayogera naawe, era obeera otya n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. Era omwami ono omuvubuka yannyonnyola omwami ono Simon n'amugamba nti nno amazima gali nti mu buli kimu kye tukola omwoyo mutukuvu yayina otukulembera, era mwoyo mutukuvu aba kulembera gwe kennyini oba okimanyi nti yakulembedde nga toteebereza, ng'era we kiwandikirwa mu kitabo kya Galatians chapter 5 verse 16. Omwoyo mutukuvu yayina otukulembera kubanga ye musomesa, yatusomesa buli kimu kye tutamanyi mu Katonda, era kiwandikirwa ne mu Yokaana 14 olunyiriri olwa 26. Mwoyo mutukuvu yayina otusomesa, kitegeeza olina okuba nga owulira eddoboozi lye. Ate neera Mukama yakyogerako mu Romans chapter 8 verse 14, n'agamba abo bokka abakulembera mwoyo mutukuvu be baana ba Katonda. Ekyo kiri mu Romans chapter 14
kiri mu Romans chapter 8 verse 14. Ekintu ekyo kyewunyisa nnyo omwami ono Simon Pastor n'agamba ffenna tukulembera Mwoyo Mutukuvu, naye ate waliwo era kyesinanaba kutegeera naye njagala kutegeera ate nga omwami ono eyali abuulira enjiri ono gwe yali ayogera naye Pastor Simon oli omwami yali tamanyi byafaayo bye mu kusooka mboba yagendako mu Bible College nawa kati naye abitegeera kuva ewono Pastor. Era oluvannyuma lw'okubuuza ebibuuzo ebingi Pastor ono ng'abuuza omwami ono yali abuulira enjiri yabuuza ebibuuzo bingi ddala owulira otya eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu era omwami n'amunnyonnyola n'amuga eddoboozi lino libeera mu mutima gwo naye nga terinatandika kubeera mu mutima olina okusooka oteeketeeke omutima gwo nga woba nga ogenda olina omugenyi gw'osuubira osooka n'otereeza ennyumba n'oyera wabaawo kasasiro n'osooka oyera n'avaawo n'osiimula bulungi ennyumba omugenyi n'ajja n'agamba kati ne Mwoyo Mutukuvu nga tonnawulira ddoboozi lye sooka otereeza omutima wagenda okutuula bwe wabaawo ekintu kyonna oba ng'obutasonyiwa oba ki sooka okigiremu ddala kuba Katonda yatuwa obusobozi obusonyiwa ekintu kyonna omuntu kyayinza okukola kaabe ng'akoze eki Katonda yatuwa okwagala ekisa ekimala tusobola okusonyiwa buli kimu n'amugamba olina okusooka n'otereeza omutima twala obudde otereeza omutima gwe kennyini omanye nti mutufu tewali kiyinza mugaana kujja ate buli kyonna ky'owulira mu mutima tubeere nga tuwuliziganya era ne babeera nga bawuliziganya ng'oli amubuulira ekipya ky'abawulidde era wagenda okuyita ebbanga omwami ono Pastor Simon obulamu bwe nga bukyuse naye kennyini ng'agamba eddoboozi atandise oddiwulira era ng'agamba eddoboozi aliwulira essaawa 24 okuggyako waaba yeebase naye n'agamba obudde bulala bwonna ne waba azuukuse ne waba alina byakola alaba nga tali yekka era omwami ono n'akizuula nti weewaawo yali yasoma mu Bible College n'amanya n'ebyawandiikibwa nga yasoma ne Bible okuva etandikira ne gyekoma naye yali yakizuula nti mundamu ye yali alina bingi byabuusabuusa yali alina bingi ebimubuzaabuza yali asanga obuzibu bungi mu kusoma Bible n'ogitegeera era n'akizuula nti Mwoyo Mutukuvu mazima ye musomesa era yatusomesa byonna nga bwe kyogera mu Yokaana 14:26. Ekiseera kyatuuka ng'omwami ono Simon bwe basinkana n'omwami ono gwe yalaba ng'omuto eyali amubuulira ekigambo kya Katonda ng'ebigambo bye boogera nga bonna buli omu anyumiza munne kubikkulirwa Katonda yaŋŋambye kino Mwoyo Mutukuvu yandaze kino obulamu bwa mwami ono Pastor ne bukyukira ddala kubanga kati yali alina enkoragana ne Mukama waffe Yesu Krisito ng'era atambula naye nga mundamu ye takyalinamu kubuusabuusa takyalinamu kutya kubanga omwami ono Pastor Simon mu kusooka yali atya okwogera ekigambo dimoni nga ne waba abuulira njiri ogwo omulamwa gwa dimoni tagwogererako ddala naye yatandika okubanga ne wabaawo olw'okuba yawuliranga eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu n'ategeera ekitegeeza siri nzekka nina okubeera nga ndi mugumu ekintu kyonna nsobola okyeŋŋanga mu mwoyo kubanga siri nzekka engeri gye mpulira eddoboozi kitegeeza butereevu nti n'oyo aŋŋamba ali wano siri nzekka ekitegeeza oli omulabe sitaani ye amulaba era alaba omuliro oguliwo omwami yatandika okufuna obuvumu yatandika okufuna obulamu obupya mu Katonda era enkolagana ye n'omwami oyo yamubuulira enjiri yeeyongera era yatandika nnyo okwewuunya n'agamba naye kati omwami oyo singa namwesizaamu amaaso okusinziira engeri gy'afaanana n'emyaka gye ne sitamuwa budde olw'okuba nze nasoma ku Bible College saalitegedde bino byonna era omwami ono Simon newankubadde yali yasoma Bible n'agimalako yaddayo n'atandika okusoma kimu ku kimu era n'akizuula nti ddala emmere y'omwoyo kati yali afunye emmere engumu ng'eno emmere engumu yemusobose okubanga mu mwoyo muntu w'amaanyi ekyokulwanyisa kye ky'amaanyi ekigambo n'obuyinza bw'alina ku lulimi lwe buyina amaanyi mu mwoyo kuba yali afunye emmere engumu mu mwoyo esobola omuyamba okkula era ayina ennyiririzi yaddamu n'asoma kati ate n'azitegeera bulungi so nga luli teyasobola zitegeera kuba luli yasomanga Bible ng'alinga asoma amawulire ng'alinga asoma ekitabo
bino bye batuwa ku ssomero naye kati olw'okuba nga yali afunye enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu we yasomanga Bible ng'alabira ddala ali mu kulya emmere ey'omwoyo ng'era awulira emmere gyennyini gyali ey'omwoyo emukkusa n'omukkusa. Kuba okusooka yasomanga ennyiriri nga 1 Peter chapter 2 verse 2 olunyiriri olwogera nti noonya era yayanira emmere etuukiridde amata ag'omwoyo gasobole okuyamba okukula mu mwoyo. Era n'asoma ne Hebrews chapter 5 verse 12 ne 13 n'akizuula nti ekitegeeza bulijjo yali tannafuna mmere ngumu ey'omwoyo esobole omuyamba okukula n'okuguma n'okutegeera obulamu obw'omwoyo. Era olw'okuba kati yali awulira eddoboozi lya Mukama n'ategeera ddala ki Bible kyeyogerako mu Romans chapter 8 verse 9 Mukama we yagambira nti abo abatalina mwoyo wa Kristo si wa Kristo. Era Romans chapter 8 verse 14 Mukama we yagamba nti abo abakulembera Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Era omwami ono Simon Pastor yatandika okutambula mu bulamu bwe ng'awulira essanyu ng'awulira ddala mazima ali omu ku baana ba Katonda kuba kati naye alina enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Era yayongera okuwe Katonda ekitiibwa, yayongera kugamba yagenda n'akiweerako obujulizi mu bangi ne bawuliriza n'abagamba mazima nazudde enkolagana ne Katonda. Bulijjo nina ebyawandiikibwa naye nga sina nkolagana na Katonda. Era n'abagamba kati nayize engeri gye ngoberera Kristo luli mbadde ku njigiriza ya kanisa, ku njigiriza ya byawandiikibwa nga nsoma Bible. Era naye kennyini naawe obujulizi n'agamba Bible eno gye mulaba naye eno Bible bw'oba yawanika Bible mu kanisa n'abagaba ne Bible eno mugiraba bw'oba tolina Mwoyo Mutukuvu ogenda kuba ng'asoma ekitabo kya bulijjo. Sooka oyanirize Yesu Kristo ajje mu mutima gwo, sooka oteeketeeke omutima gwo oyanirize Mwoyo Mutukuvu ajje mu mutima gwo. Olwo gwe naye mube n'enkolagana yagenda okukusomesa buli kimu. Era naye emitendera gye yeetamu yatandika ogiyigiriza abalala nabo bafune enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Era olunaku olwaleero omwami ono Simon mu bintu newaba abulira njiri ayogera ku kubikkulirwa, ayogera ku kwolesebwa, so nga bye bintu byawakanyanga, bye bintu byayinangamu okubuusabuusa. Naye olwaleero takyalina kutya, takyalina kubuusabuusa. Olunyiriri lwonna lwasoma Mwoyo Mutukuvu alumuddiramu emirundi egy'enjawulo n'amuwa ebyokulabirako emirundi egy'enjawulo. Obubaka buno nsuubira bujja kuba ku gwe buyamba eyo bw'oba ng'omanyi ebyawandiikibwa byokka. Muganda wange beera n'enkolagana ne Yesu Kristo, tutereze emitima gyaffe, tutambulire mu butuukirivu, twenenye singa oba okoze ensobi, weenenye Mukama ajja kusonyiwa, weenenye ng'okijja ku mutima gwo Mukama agenda kukusonyiwa. Kasita wokyenenya ng'okijja ku mutima gwo Mukama agenda kukusonyiwa. Era ne mu ggulu wonna okwenenya kwo kugenda kuba kutuuseeyo bw'oba weenenya ng'oli mutuufu mu mwoyo, ng'era weenenya mazima, ng'era oli mwetegefu okuva ku makubo amakyamu. Mukama ye atunuulira omutima gwo mazima agenda kujja atule mu mutima gwo, gwe naye mubeere muntu omu. Agenda kutambula naawe nga mukwano gwo ennaku zo zonna ez'obulamu bwo. Era ojja kuba mujulizi nti mazima Mukama kyeyayogera kituufu, nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye era azimanyi. Mukama bakuume, baagala nnyo.